Wako ni kuswalizaawo. Naye ngeri gy'otuuya nnyo. Mulinayo kihafu peti tumusimule tuuya. Sinatuuya nagwalaba obubi naawe. Wamma musobola kuŋŋana mwena ne mbabula ono omukazi ekituufu kyali. Diya mwagala tufunye ku kihafu peti ekya kotoni. Mwagala kumanya omukazi kyali. Mukimanye bisekiso. Waliyo sayidi zeeri. Abasajja batubadde mugule moto basijja kumikira kikka kino naye tolowooza ku obwagula mumanyiza ekintu kyotajja kukola aleze endamba olaba pomera omalozaala omwana teekako abiri abasajja batugaala no esaawa zino aba takyuse tajja kukola ki kati nkutegeezanga gwe suubizanga omusajja ekintu kyojja kukola paka lubeerera wali onakituusamu bwotajja kulowooza oyenda ate nga toyenda ozaala omwana ono mwana asooka nnyabo okyalina akabugu n'akasigiri bw'omala ozaala omwana ono ojja kujjukira emikwano oyagala otambula ate kyobadde otakola ontegeera linda ate nze kugambye linda sijja kayana naawe ate waliwo abantu alesimunengambaonda mbadde batambula okimanyizi wange talina buzibu era naye ne bwamanya n'olusozi n'amanya tutuuse ku Equator. Tutuuse ku Equator. Nkubira engalo. Mama wange andika tisoko je ulabe Equator je tulese okulambula amba mufulume kazi yakugulire kamama yo bia wange gosula onyibiro kumya kamama wamma baba Equator jangu naawe ebiwanvu byalaba ennaku esokoleke Brenda hitawa wano kati sokoleke kabuto kaiseemu mbu esokoleke kati no Equator then Equator waliwo ekigambibwa waliwo ekyogerebwa ku Equator bagamba dia Equator ogimanyiko ebyafaayo tona byafaayo bimanyiko ani abimanyiko era Equator kyeki babimanyi wali eriye abana kubyafaayo bya Equator tuyabagamba buno Equator nekebadde etonye buno ng'owana kabundu kano gwe wati tete kubawo kituufu wabalinda amaswiti ekisoboka ekyo naawe kiganye
Agambye tukola ki? Tukuwachi? Ndio oyagala kyoyagala. Tugende wali tugenda kukiri. Ewa, soko tegeyo. Mugereze. Nawe jana. Nada nyabo. Kwetaga. Tukwate bulungi. Tukwate bulungi. Otadeko sekendi. Kale wano family ebe. Kale ngobera ngokola woti olanze. Kuswaza dragon wano woti. Wabikala bekatwenga twelu malu. Ono mla musekusi. Wala udako musekusi. Newono tulaba ni kuswalizaawo. Naye engeri gy'otuuya nnyo. Muyinayo kihafu peti tumusimule entuuyo. Sina tuyana gwalaba obubi naawe. Wamma musobola kuŋŋana mwena ne mbabuuza omukazi ekituufu kyali. Diya mwagala tufunye ku kihafu peti ekya kotoni. Mwagala kumanya omukazi kyali. Mukimanye bisekso. Badi ono bisekso. Ono ye mukazi wange. Badi osajja mukala nyo omusajja nyano. Nenda teweewozaako yeggwe. Akachatuje Musale Bamo. Tabrina Mills. Kani bukufu utonga bumbi muje wano nangirire Sika soko mpe mukatini. Soko kubeba tekira bumbi Nango brenda Sika mprezi wa Mutibanga bitambula Yabare ndo mwabade bifana gana mwachi kaze Ya. Azaleza. Jangu wera ofanana. Ono Dragon jangu werabe. Omusajja yagambye eti oli ddubu yabadde mutuufu oli ddubu. Teka wano feso tunuleno. Kano kafaana Brenda. Kano. Ddubu. Ebo mulabe buleno bonna. Ntunudde bulungi gadyo. Yacho. Ngulia ya Mzee Dragon. Ize. Mbali kwa nyuma na wafu na kitu. Mani. Gamba ngulia ya sikati. Dabayo. Nyondo. Rozet. Jangu ngulia ya sikati. Nema zima yandi ngulia sikati obwolumu. Oda mchayo, oda ncha. Equator. Kama maji. Soko likiye kwani? Linye lyange zekana. Kitufu chechi. Oyina gamba manya agange linye. Ilirimu oyina limu. No. Nacho gamba linye lyanga tindo yogera abi. Kyatusi wakati. Kyatusi lwensonga kabaka yanamanya. Wana linya. Ugambye gwani? Linye lyange zekana Huntington. Ekitegeezo oli musajja Muganda Huntington. Kalungi. Kalungi abayedira ki? Wedira ngeyo. Omubala kugamba kutya. Akabbiro. Muziikibwawa. Subhanallah ta'ala. Nange nsanyusa okusanga. Ebyogerwa ku Equator bino bingi. Olinako ebyafaayo by'omanyi Equator ku Equator. Kwatagana omusitalo ogabanya ensi tuyita Equator. Omusitalo ogabanya ensi. Ogabanya ensi yonna ebitundu byombi bibiri nga byenkananga. Tulaba abazungu bangi bajja wano okulambula kyanjawulo kyekiri Equator. Equator abazungu abaddugavu abagawa abantu bava mu nsi n'ensi ne bajja wano Equator. Ensitalo kuno kikuli muwanga gwonna. Ziri ensi 95 naye ensi 17 zikulabako.
Ngana ya kuzana. Soko leke wano tuli bacha ubata. Kaya. Wacha mtakala. Tuli kaya gwe, nesha bakita kalagala chikutwisi. Sango mu. Mpiji district wano wenyine wetuli. Ate chenja ulo ebyewunyisa ebiwa. Tunawo amazzi gano. Kagambo kano kasoma Northern Hemisphere oba amambo kagenzi. Tuyita okukiika kuno buli kukiika ddyo. Otuwa amazzi mu kazindaluka. Wano tuyimiridde gatambula ng'akalimi k'esawa esawa y'akalimi bitambula kitakula. Experiment eno watuyita geographical experiment oba ekyewunyisa kisasulira okukidemonstrate oba kikulaga. Kiba kya mutwalo gumu kwokka. Balageko. Tugenda kukiraba. Tulabe eno mambuka amazzi gatambula. Maserengeta tukakola ne kuwa katumisa kitambula. Then tufuna akamuli kano oba akantu konna kali light. Okay. Let me pick this flower here. Ikagenda tulaga entambula y'amazzi ago. So muno Hemisphere oba magenzi. Alright. Tugenda kuyiwamu amazzi wa. Tulabe ddala obeera mu mambuka genzi gatambula gatyo. Gatambula clockwise oba anti-clockwise. So kino kyendi mukola kati. Then bwe maluka yiwamu amazzi tugayimiriza okuba nti gateeka. Tuteekamu akabaati kano okulaba nti gakola ki? Gateeka nti mulimu kwenyenya kwonna. Then tukajjamu tukamaze okuteeka. Tuteekamu akamuli kaffe kano katulage ddala entambula y'amazzi gano gaddawa. Bwaki mbagambye bukiri. Kino kikulaga nti bonna bali mu mambuka agensi Northern Hemisphere oba district zonna oba ensi zonna eziri mu Northern. Amazzi gago mu sinks oba mutwe gago. Gagenda bwe gati. Tegagenda bwe gati. Abakampala oba gagenda bwe gati. Namasaka bo balaba anti-clockwise gadda kyenyumanyuma. Genda okulaba kati Northern Hemisphere mambuka agensi. Twanyini ketwali mu Southern Hemisphere oba ganakyusa. Tugende mu katonda tukurosizemu amazzi galwawo kuteeka then bwekutumaluka nti gateesa tugamu akamuli nga tewali buzibu twaga tulaba ddala kateeka wakatoba otekiseeyo tulaba ddala gakyusiza entambula kirabi eri ebadde clockwise eri anti-clockwise munaye basantisi bakipruvinga omwami bamukya Coriolis effect. Coriolis omusajja mu France yagaye mu France twaga tulabe ddala what happens wakati wensi katwale ganaabeera wamu wali eri kale kadda wakati ya wekati alino kaze kati wakati taata tugende Okota professor obama ndakukira kati ni access manya abafirika ne baanza komyewo ano wakati Henge naku z'omwezi 21 kagayimiriza amazzi gano kuba nti gateeka oba temulimu kwenyenya kuno okugaba nti gali stable era ennaku z'omwezi nga 21 omwezi gwa gwakusatu 23 omwezi gwa gwamwenda tuziyita equinox enjuba lwetambula ku layini eno totoba na kisingize kusaba mukanda asatu ebiriddeo wakati ddala twala tukakaseddala oba amazzi gatambula bakamera bakakolaki bakamera ekituufu kikakasa nti gano ge makkati g'ensi yonna wali ketolodde enkadda saidi yaki ene ketoloola kati wali nokakola kajjakakolaki mwabizuula mutya baprofesa bakakasa ne bazuula kati gwani abikusomesa omwami bamita engineer hajitwaha mukasa omugenzi ogambye bwani sinze kaluki kati wani nekola nga anyonyola ebikolagana omusirikale ese kutukidde ku muntu mutuufu batwabonabonedde edderi nga kitumanyi kituufu waliwo ekigambibwa kituuli obaluga va bituufu mbwekuba esobola okutonya eno yonna bonaye wali noku Equator ekintu ekyo si kituufu lwakuba nti wano area ziri around Equator line balwawo gifuna ebitundu ebyo lakasolera aba
Ugenda kusasula. What is that? Ndi kusomesa abantu bange. Ndi mukusomesa bagoberezi baffe. Nze ndi bateka mu dika sente. Oli mutuufu nnyo. Amatugende mwaki. Then I have my money. No problem. Kakati omusitale guno wamasoko nziremu teto nyawo. No kirwa kale ebitundu eyinza okubanga ebitundu ebirala basiiga nga naye batibanda butandika kusiiga olwensonga sitala okugabanya enjuba eyitawo emirundi 2 mu mwaka kati ogiraba teri mu line twalukiza emmotoka eri simu yange muyirise enjuba eyitawo emirundi 2 mu mwaka then line eno eyita mawanga 13 kokka mu nsi yonna omusampuli mu Africa tunamu Uganda, tunamu Kenya, tunamu Somalia, tunamu Gabon, tunamu Congo DRC, Congo Brazzaville, Sao Tome. Then we cover tukagenda mu Indonesia, mu Colombia, mu Equator, Sudan iri mu Northern Hemisphere. Okay, kaza iri mu Northern Hemisphere. Then uvanyuma tugenda kusaininga ku mutabo kapa. Tusainike Muganda wange. Kati ate biri biki? Bya buwangwa. Mask ezo bazitunda. Buli mask ena kitegeeza. Kati bani ababibumba era bitegeeza ki? Ebibumba bikolera wano ebintu bitujja Kongo. Like bili historical. Era kibitegeeza. Bina kibitegeeza kisinza kunyonya. Buli kikono kino kitegeeza. Onani. Sajjo inoza bye basajja abalwana ng'entala abedda nga mpase gabayitamu ebintu byebakozesa bino alinga magiki. Kutegeeza ki then? Omugwa guno sijja kunyonyola nnyo olw'ensonga engeri gyesiriwa art owa art yasobola okunyonyola pieces ekiza kinene ekibadde okumanya nti nga kinti lwaki Abaganda batulireba my name. Address. Comment. Excellent. Time zilimeka 1:31. My signature. Era certificate zino zo tuzitunda omuntu ng'ajagadde. Ate zino ebe yamba. Just for memory kimanga kijjukiza. Kimanga kijjukiza naliko wana eno. Ko ensi zonna ezitamu Equator n'amannya gaazo wansi awo. Kale tweyanze nnyo tweyanzenge. Kamala okulanuka payment. Tubeeni.
era muri ebyo byogera byange kyava simya galesa nga teri nze naawe ezo maza kankane nze tukatya kuki mama wala tugenda komawo tukatwalidde dde obudde mutudde abala wagenda ngenda njivuga kiraluwe atayagala simbulondeko ebwerwe nsobola okukuleka nakimanyako nakuba nasirika otudde mugalawo bange naye tentudde ne Brenda ndi mugumu nisi gyoli kataata tugende ya kansubire parking tupakinga nga tutuusa waka bannange temunsukundira mukazi agendera mulisi mukazi wo bikwatirako wa totubuulya byabisekisa abantu abana gamba togira kakaganda kange oba akaana kange nitufananako bwebiti wali ebintu ebiri historical omwana wange mumulekera biri byonna mbadde nga ndaba abantu bangi nnyo bajja ne balambula abantu wano nze nali manye no Masaka Nyondo olaba ababeera batudde awo egyo emyaka mu Bachina gye twagala ejaki okubba olaba egyo emyaka emikulu nkaba abalaba si bavubuka ate kino kiki abo naye bakuze balaba abo babamu n'akasente kaabwe babika omukka omuyoola bulungi ebijja omugamba ki omugamba otya ate omugamba otya kati abo boolaba baagala okucakala kitegeeza baagala nnyo bino ebintu ebya betingi ebya investments ezeza online kati bajjako namba ya simu bababira ku invest aza naye sibibbayo ebyo naawe nze ne mu Bachina nkola cleaning mwana gamba wadaali la cleaning nze mu Bachina sisobola bweyakubba nze nkola cleaning nze nkola cleaning mwana ebintu byokubba ebyo si birungi temuli mikisa oli neyeetuga ne babaweereza ekifaananyi oba vidiyo nga bagamba yeetuze nti musanyuse oba alifuna ddembe ki ngaomuntu oyo yeetuze ngaomubyeko buli kimu mwana nze sibisobola Lako ntonebaziza ne Brenda balese ku gundi Equator mubadde mulaba ndabe tegala mufamire munnebaze leero mbalambuza tubadde tumanyiwe tukuyambye buyambye okugendera muli olimba owali wamanyawo ddi omanyi ogwala twamunyigira mu ttoke mu tubaye tumanyiwo mbunange ntwale kimu tubaye tumanyiwo mukwano tukuyambye buyambye okugoberera olimba naye enewe weebale nnyo weebale ddala osinze bonna obasinga nnyo bonna kiko kye tuviirako kimanyi amazima kati nesikimanyi bulungi anti kale ogenda kuŋŋamba nange sikakasa naye nja kutegeera wange mugambye eki mazima kati waliwo wali ka petrol house maisi wala kuva na waliwo wali kamakuta obasinga awe kinwamu okiraba Nyondewo mwaliwo ku bikazi njagala kintinga Brenda ebikazi nebiki byogera bakumwana wabandi Brenda mukazi mufumbo watambende bijina mukamwa bijja mukamwa yagenda nalo nga lulwo ofunyisa abakazi embuto ojja wa maji naawe waliri waddako ye kamwa kogoga gwenjogera naye akimanyi ekitufunyisa gendera eri kimubuuza olabo batakugamba waba bafunyisa simawe omwana nti alowolereza ku ggwe buli kyolowooza oba olowooza ku bagundi n'omwana walayi Nyondo kyolowooza ku bwongo bwo kati manya nti essaawa eno omwana wo alowolereza ku ggwe yagambye gamba Brenda akendeze interviews yabakola kati nze nagamba nongamba lindako nangamba omwana aba awulira sikuwulira wabula buli kyolowooza kubanga ali ku bwongo bwo kyolowooza kyolowooza agabana naawe byaddala kyolowooza kyalowooza kuba alowoleza ku ggwe bw'olowooza obubi ku muntu naye ali kulayina ekitima nemwena kamuga kilometers meka
Drago njikwe nawo Abu Dhabi. Drago na location zalinga 10. Mwana gwe. Na yeye chikwe unsanti navuge moto ka speed wa munga pita business apa fine name. Elaza natuka sana ngaba sigena kuva Abu Dhabi ndio mzemwe no moto ka ndio kutemu. Sigena kupayonga siku za 12 za dirhams. Omanya Abu Dhabi just okuba fines. Nekudako Dubai nekudako Sharjah. No mvuga bulungi naye kale speed wale nakubanga speed ndida begungu camera nalowooza anti maybe bangu ya speed kati mulimu lwembavuga nerabira ndaba speed yo ku luguudo ne maintaininga ne mulimu obwongo buswitchinga ne nerabira ne nkule emmotoka olonga ndaba nyagala bukasera wali obibuuza nalinga mbuuza tuli ku kilometers meka speed SB4 yandagana ngamba katulu bama bamuzikeeri ali SB4 katulu baba buzikeeri ngamba wallahi ali SB4 tulangamba ani bazikeeri katulu bama tujja kunonyayo mama ngamba bajja ne bamuziika bino mbikoya ate nga lero nzize kukyakala ino okukwata bisonga nasijja tuziyite nga tugenda waka ewaka wa wayagadde embalala bannaye kwe ono weyafuna olubuto yawunga Nyondo gawa nze nayagala tugenda Masaka nga tewandabula yamala nawunga baba Saba yaja nankwata wansi nze kakati drago nze blender nze nayogeranga simanyi ne bounty wali nengamba yes nali sinamulaba nengamba tisinga ba blender men's abaddewo mbadde ngenda mubuli ekitu kuti blender men's tali lubuto nze nga nkimanyi nti blender toli lubuto kati gwakakasani lubuto ate kati nalaba ebipapula obwedde naawe sikani nagiraba kati wali okwata kooti omanyi wali bategerera okuteku waliwo abaana abangamba bayomba olubuto lwa mwana bagamba Brenda ne wabako ekikugako Rozet video tudisevinze atya ku lubuto nenze nga siri mulogo olaba amu omuntu alina intention zembi nga alukutteko yabeera omubi nekati nze Brenda okukwata ku lubuto si buli muntu tyakwata ku lubuto kisinziira naye kati nze sayina intention Brenda ndisobola okukwata ku lubuto bagamba video tudisevinze ne wabako anti omuntu asobola okujja n'eddagala omuntu asobola okujja n'eddagala nakuteka asobola ddu kusibirako n'otuuka ekiseera ng'ogenda kuzaala n'otazaala tokkiriza buli muntu kukwata ate nze tewalankwatawo nakirowooza atuuse naye nze Brenda sayina intention zimbi naye nze Brenda sayina intention zimbi gwe nali sisobola sina intention zimbi sisembera nabantu mukunkwata tokkiriza naye sayina ama intention zimbi n'abaana nga banyiga naye sina nakirowooza nengamba Brenda